bwabikula kabina kenge mabega tewali ezo zimaka za koire ya hot plate mwe milioni 2 oyo motherfucker mumanyi ate tali nsobola kati atawa eyo jali ali locked up hot plate bajimutuliza bali bamukwata ebati kumutwanga bamutuza ngo mubbi bana edda ababbi bayo changa boche ku coil eyo coil otegere kati ye bali bamunyiga omuntu bamutuze ku hot plate yatuza kondoza katono nga mulanga gumu nenzija ne magaba nayo mumanyi temumukola ki temukuba penge wabikola mabina genga tekuli nkovu za coil mwe milioni 2 oba oli munene otya oba oli mutono otya nkubulira ekituufu kati industry yaffe erina okutereera otegeera leka politics aleme tumenyaamenya kuba yatusanga mu music kyovola banze mbagamba politics nabimala nabiteeka ebbali ndi muyimbi ali non-partisan nzize wano ne federation tojja kuŋŋaana kugenda kuyimba wa Bobi Wine tojja kuŋŋaana kugenda kuyimbira mulala yena kubanze music wange kyekisumuluzo kyange mukitegedde bulungi so zino ensonga tugenda zituulamu ngenda kunoonya Chameleon nja kutuula naye bulungi Kingsa nakawuka manyiyo ne mu inbox twogera mukitegeera abantu abali ku social media abajubisa mbunze ndi timu gundi abayimbi betufuna obuzibu ffe tubibeeramu ngaffe mukitegeera so tulina okwetereeza ate industry mbakakasa mbujja kutereera as long as tutudde ku meza ntumanyi ono ensobi yali bweti bobo mochumanyi nti oli mu nsobi okwetonda tekiina kyekikujjako ne tusikala nga tugenda mu maaso goloza bana asobola okutabagana bonna babiri tekijja kuba kyamu naye tujja kirwana mukitegeera tujja kirwana tulabe nga Eddie Kenzo agwa Kingsa amafuba nze nja kunyumirwa nnyo okulaba nga Jose Chameleon asonyiye saha nga ne saha akkiriza nti Chameleon twesonyiwe tutwale endongo yaffe maaso naye eriyo balabe baffeeyo abagala endongo yaffe buli saa ebeere mu bino ebyo byali byadda byetwalwananga ne tujjamu engatto majambiya ne gavaayo kati abaana bato batulabirako otegeera so njagala tubeere nga tuli bantu bakulu njagala tubeere nga omuziki oli ne waabanga yakubako ku hit kati talina hit nga abayimbi abakubako hit ne ziggwako bawe respect kuba naye mu kiseera ekyo ye yaliko pogama olwokuba gwolina hit essaawa eyo okitegeera mbu gwoliko gwolina okudisrespectinga no disrespect erina okuvaawo mu industry ekinaba kyetaagamu maanyi tugayina okitegeera kinaba kyetaagamu force tusobola ogifuna ne tutereeza endongo yaffe erina okutereera kwagala buteerera tukulabyeko ng'ogamba mbuno wabuuzizza Google ani asinga okubeera owetutuma mu ggwanga obadde oyinamu okubuusabuusa n'osalawo kibuuze Google oba olina ensonga kuwavudde okisalawo kikola bwoti omuntu obeera awo nze njagala nnyo ebintu by'okunoonyereza okitegeera ngenda okwogera ekintu nga nkimanyi ng'era nkirinako obukakafu okitegeera nze okugenda ku Google ne mbuuza kyanyambye nnyo okutegeera ate era ffe abayimbi tuli mirror of society so ekyo kiyigiriza abantu n'ababeeyo nga omanyi abantu babeera mu bustensen abantu babeera ku mirimu gyabwe nga bawakana naye ng'ate kye bawakanako essimu yo ogirina mu ngalo esobola okubuulira okitegeera essimu gy'olina mu ngalo esobola okumala empaka naye ate gwe nodda mu kusiba ssente so it's not bad King Michael to go on Google and ask who is the famous artist in Uganda, male artist in Uganda. Nembuulira nti the famous male artist in Uganda is Eddie Kenzo and others. Never nsomedde abo abalala nenze kyembadde njagala ekyokumanya. So kati gwegenda kujja kwenoonya ennamba oba oli 30 oba oli 40 Google ekubuulire kubanga ye eyogera mazima. That's it. Okuvaayo n'obeera nga uploadinga Eddie Kenzo n'obeera nga omuwa flowers ze ku jam session kiraga nti waliwo enkolagana gwe wakati wo ne Eddie ki ekibagatta gwe ne Eddie Kenzo? It's music. Ate ekyokuba nti mukulembeze w'abayimbi yalondebwa abantu okitegeera ekintu kyonna ekigwawo mba nina okujja ne mwebuuzaako no matter how differences we have nina okujja ne nga Kenzo naye ne waba akoze ensobi Kenzo mubuuze naye mubuulira ne mugaba wano wakozeemu bubi nga Mikairi olimba nga kyekyo Bebe Cool mubuuze Chameleon mubuuze twenyoola naye nkeera n'agamba abulaawo n'adde nkozeemu ensobi so nze Katonda yakimpa ekyo
ekibanga kya kutabaganya njabba yimirira wakati tutereze industry. King. King Saho we have the yobe yanako na lumba kamiri gwo mukuba soso okuvayo kumugamba nti kakana eno jiwafa ne waliwo abatani so kwogera to be open penge ngagamba nti just yagala kola oyo to mungamba penge is a locked dog in a cage otegere penge kamba bulire ko oyo fala oyo amanyi kyensobola ne kyesobola oyo nakula naye enajana nkumbi awo yewo wezana otegera kati bine byedda bitwaberanga ngo manyedda competition yalingawo yaletanga obusente bwe nembu mukubako muzaala nagenda nabanga akola ati namubonya nnyo nga mulaga esite bwe ino okubeera street bwe ino okubeera so alina mwaka nuguke kali akedda mitegeera naye kakati abeeraawo ye byayogera byadda byayitako 10 years back byayogera ebyekabalagala ebyasaafu tegeera ebyabantu bavaawo edda abantu balinda ngoyo falo kumulaba nga bamuwa respect naye saawe nti bakyamuwa respect abantu abamuyisaako eggaali zi TikTok zajja tacha relevance mu bulamu bw'ensi eno nti talina content abana we bali bakikeni akubulira bwakulaga ekituufu akubulira bwakulaga amazima kati yayogera biri ebyedda okitegeera oyo fona nnyo kuba namutaasako nga bye fridge mitegeera namutaasako yo fala takubye nnyo uliriza mbazi ya fridge penge yabba fridge enamasuba okitegeera nyomba namukuba zaala esente zo bazaali zanvo bazaali za bizibu kinanegayirira awo nemugamba okitegeera nga njagala ayige bwe yali adde ewaabwe wazana oba yakyama kudduuka nga mu fridge yabendera oba gitadde yali agikwata agitwala ne bamukwata ne bampita ne banga waaye boy wali eri fridge abamukutta ba fridge okitegeera ningindeyo ne mutasa nga bagenda mutuza court plate in fact yali agituziza nako bwabikula kabina kenge mabega te wali ezo zimaka za koire ya hot plate mu milioni 2 oyo motherfucker mumanyi ali tali nsobola kati atawa eyo jali ali locked up hot plate bajimutuliza bali bamukwata ebati kumutanga bamutuza ngo mubbi bana edda ababbi bayo changa boche kukoiro eyo koiro otegeera kati ye bali bamunyiga omuntu bamutuze hot plate yatuza kondoza katono nga mulanga gumu nenzija ne magaba nayo mumanyi temumukola ki temutta temukuba penge wabikola mabina genga tekuli nkovu za koiro mu milioni 2 amabina gago nagalaga ensi byali mubbi negende Sweden sente yazibba ku munyango gwa bebe cool ekiwatule buli omwakimanyi tali nsobola era tajja kunsobola ebyo byaliko yali lokutapa bera mukalumu kamuwawerereza akadiye ebyo byali byadda biseke emyaka 10 neero omulaba akuze neera akyali mukalumu kamukwata n'omutwe we kati bwayogera wawererezaawo otegeera alinga embwa eri ku lujegere eyo mbwa naye teruma mtegeera aboggola leta ina gwayinza kosa King Michael njagala okubulira penge navaawo dda bye wali omumanyi ebyedda nabivaako dda nakwatamu wayagala nakuyamba kuva eyo gye bakusibira okomewo e Uganda nsobola okukuyambako naye nga you are nuisance okitegeera to the world because gwe mulabu wemuzi ate abantu bavaawo abaana ba bloggers balina sente bagagawala bakola ebintu nga bakuletera update ne bakolaga ekigenda maaso naye ebyo byonyumya byadda nnyo terinayinza bibayinga so watch out atakimanyi nze musinga era nja kumusinga paka kuba nze master we Isma All Access rest in peace naye yayinza obabulira kinakola ngoyo fali okay yogera ku luyimba lw'olupya lw'okureleasinga few days ago njagala kulaba luyimba lwebayita njagala kulaba lupya abawagizi abali abagala King Michael nze siri muntu wantalo naye oli wantankula mbeera mukawumuko so luyimba njagala kulaba lw'oluyimba lwange olupya njagala abantu bagende bastreaminge kwe all digital platforms video nungi nnyo nolimba lina kubidisa abasajja kabaka okomawo okuva mu erigi yali agenza omujjanjaba e Namibia namukubidde oluyimba baluyita empologoma oluyimba olwo video yalo nayo ndi mugikolako so right now ndi musical ebyobufuzi sibyagala politics simwagala nze ndi muyimbi oba oli wa kibiina kino mpangisa ndi mukujja okuyimbira ompe sente zangende tojja kuddamu kumpulira nti ate bino biri bondaba nga nyimbira pate manyampadde sente zenjagala tokitwala bubi naye nga yenze King Michael wakabi mungero kumpagira nze kati ndi musical nyimba buyimbi music okusanyusa abantu bange gwe bonnenganga nengango okimanyi tekina kutuuka ko gwo no manyi tetubaza